So embeera bwe tubweri so ne baba kyali abasajja batukiise wano mu Kalagi nengamba yandibadde wano massive lengera namunju w'omuntu mukwano gwa amaanyi mangi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Kalagi on fire. Kalagi on fire. Amaanyi mangi nnyo. Batwagadde nnyo abantu b'omu Kalagi. Thank you so much Kalagi people. Thank you so much abantu b'omu Kalagi. Thank you so much. Sharing ita munno. Dani kwatamu. Sharing mukwano gwange atulaba. Dan nenda batukanyi amaanyi mangi nnyo. So yakatuuka sharing ayita muno amaanyi mangi. Anageze ne muzeeyi Moze gana ne obadde ki Moze embeera bweto bweri baganda banga bali ku the updates tuli wano mu Kalagi. People power, our power. Tutandise okubeera nga tusembera tuli mu kibuga. Tebereza singa tubadde Kampala. Tebereza. Freedom is coming. Freedom is coming. Tugende kati. Mpola. Lengera omuntu Leni Soki ogambye tosinzidde London okulaba. Mwebale nnyo mwenna ab'e London okulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tambula mpola meyaja. Embeera bweto bweri mukwano gwange.
Tambula mpola. Bwekito bwe kikyatambula. Abavubuka baaniriza pulezidenti waffe mu mizira. Abasajja balaze amaanyi mangi. Abasajja balaze amaanyi mangi. Amaanyi mayitirivu. Jibere ku gaadi. Amaanyi mangi nnyo. Amaanyi mayitirivu. Naye nga lengera omuntu. Lengera omuntu. Lengera omuntu gwe. Lengera omuntu. Batandise okuba tear gas atandise okunyooka wano mu Kalagi. Kati next stop kumanyiwo. Batambudde ne Honorable Sempe Batone Kiyimba MP2B Kyadondo East Constituency. Ate nga yekayeka avuddeko Kasangati. Honorable so buze ku bantu. Buza ku bantu Honorable. Abantu b'Ekasangati Kyadondo East. Mukiikini Batone Sempe Kiyimba. Era ndio mutabalo president wao. Abantu abalisengamu. Zombere bagudu kumana ne wajja bapeze babo. Yebo nawe wawakanja wabise. Yo Sempe bwa. Katambulire mu convoy mpola mpola. So bwekito bwe kiri naye nga abatugobera eri ku Meya Sempe Batone Kiyimba Facebook live nga namwe mulaba mungero okubeera nga musharing ate muyite banna musharing atuuka sharing tusobole okulaba nga tulaba bangi mukyali batono nnyo musharinge muze yali ku kamera leero muze wansi wali ku parking yali ku kamera. Embeera bweto bweri mukwano gwange. Teri kuzikiza paka mu State House. Teri kuzikiza. Gatandise okunyooka mukwano gwange atulaba. Ono mwana se wange. Yagati huyo. Dani duka. Tuka chulawo internet owulira.
Tiagas atandise. Tiagas atandise. Abasajja batukubyemu omuko ogubalagala wano. Abasajja batufuyidde omuko ogubalagala. Abasajja batufye omuka ogubalagala. Abasajja batufye omuka ogubalagala. Naye nga konvoyi y'amaanyi nnyo. Katonda wange abasajja batukubye. Gabwatu katulinga abali mu lutalo. Tuli mu struggle okwata ku nnyindo. Oba okolerani? Tuli mu struggle bakuba tiagasi okwata ku nnyindo. Oba olina gw'okolera. Tiagasi ekyemisana kye tulya. Tiagas, it's our breakfast. So embeera bwetyo bweri. Tiagas y'emmere gye tulya. Akakomando kaffe naawe Tiagas obuzannyo. Twagala kimu Ntebe. Ntebe gye twagala. Njagala kubatulirako mwenna abaakanyuka ng'emirimu maze okugimala. Nga kwe emirimu ogimaze. Oli ku lutimbe gaggadde olaba. Nakikuma. Mwebale nnyo okwebeereramu. Bana be nakikuma. Mwebale nnyo okwebalera kubeera nga mukikwasaganya. Abaana be nakikuma. Naye nga amaanyi mangi. Amaanyi mangi nnyo. Sharinga. Robert Chaplain awulira enkyukakyuka. Yes, enkyukakyuka is knocking. Abasajja basazeewo. Abaana ba boda bonna bazijjeeyo. Oyo bodyguard, oyo bodyguard. Embeera bwetyo bweri. Chicha chimudusa. Zamani chavuga. Embeera bwetyo bweri. Kyagendera mu maaso.
abasajja bangi nnyo, konvoyi y'amaanyi nnyo. Tulina emmotoka ezisukka mu 600 eziwerekeddeko pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu, emmotoka ezisoba mu 600. So amaanyi mangi nnyo. Jjukira baatusaba abantu 200 naye emmotoka zokka zisoba mu 600. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Buli motoka erimu abantu bameka? Buli motoka erimu abantu 4 buli motoka erimu abantu 4 ku 5. Ani? Nini? Hey. So ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Emmotoka ezisoba mu emmotoka ezisoba mu 600. Bakubongako. Kena gasa security President akikoze. Wewe boda! Honorable! Fugawama! Agenda nkola ludda. Eyasa tulido jagaza kikowa jiresi. Bagambye temanyi kyakola. Security inabeera awo. Kati anabeera mubiriza n'alabadde ekiri kazi. So embeera bwetyo bweri. Tuli ne President live. Boda! Abasajja bonna tuli nabo wano. Abasajja bonna tuli nabo. Abasajja bonna tuli nabo. Embeera bwetyo bweri ali ku the updates. Sharinga mukwano gwange atulaba. Switch up ku kamera olunaku olwaleero. Naku lwa baraza. We are heading to Buyikwe. Tulumba Buyikwe. Tendi kye batugamba. Buyikwe gye tugenda tewali kye batugamba. Sharing ali ku the updates. Tewali kye batugamba. So embeera bwetyo bweri.
embeera bwetyo bweri. Abasajja batulindiridde dda. Abasajja batulindiridde dda. Njagala kutumirako mwenna ttiimu emirimu ngimaze. Ttiimu emirimu ngimaze. Bada Queens nga gwe emirimu bagimaze dda. Oli mu kulaba the updates. Oli mu kulaba the updates online page. Ng'olaba the updates. Ng'olaba the updates. Genda maaso. Amaanyi mangi. Amaanyi mangi nnyo. Ani ategeddewo wano? Ani ategeddewo wano? Ani ategeddewo wano? Ani ategeddewo wano? Yenna alina amafuta. Namba zizaawo nzibateereddewo. Yenna alina amafuta. Namba zizaawo nzibateereddewo. Nze Apollo aliho. Yenna alina amafuta. Naye nga amaanyi mugalaba. Wow, 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 wow. Fire, 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 fire. Nakifuma. Nakifuma. Nakifuma, nakifuma. Ani ategeddewo? Ani ategeddewo? Ani ategedde nakifuma? Ani ategedde nakifuma? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nakifuma. Tiimu nakifuma, where are you guys? Kangulumira, Zigoti, Karaji. Ani ategeddewo? Embeera bwetyo bweri. Amaanyi mangi. Amaanyi mangi. Amaanyi mangi nnyo. Amaanyi mangi nnyo 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 nnyo. More fire, more fire, more fire. Nakifuma. Ani atulengedde? Ani atulengedde? Enamba eyo wansaawo. Yenna alina amafuta. Osobola okugateeka ku nnamba eyo. Eri mmanya ga Apollo aliho. Yenna tuteekeddwa okubeera nga tutambula. Tuteekeddwa okubeera nga embeera yonna etambula bulungi. Tuteekeddwa okubeera nga tukikuba. Nga kimu kyonna tukitambuza bulungi. Nga buli kimu kyonna tukitambuza bulungi. So embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri mukwano gwange ali ku the updates. President Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 14 nga ennaku z'omwezi 14 January 2021 mwena mugende mumuyire akabonero umbrella ng'ennaku z'omwezi 14. President Kyagulanyi Ssentamu ali ku umbrella. Ali ku umbrella. Hometown Nakifuma. Abe Nakifuma mwenna tubatumiddeko. Mwebale nnyo okubeera nga mugoberera. Tiimu Nakifuma, where are you? Tiimu Nakifuma.
Tiimu Nakifuma muliwa Museveni agenda tewali kyatugamba gwe tewali kyatugamba ffe so embeera bwetyo bweri bw'otunulira gye tuva mukwano gwange atulaba amaanyi mangi oyinza okugamba nti okulonda kwa nkya Nakifuma mutulaze amaanyi Nakifuma mutulaze amaanyi Nakifuma mutulaze amaanyi NUP edina okuwangula lengera omuntu gwe lengera omuntu alinga obwoya bw'ennyana lengera kibayita omuntu lengera omuntu lengera kibayita omuntu oyinza okugamba nti Nakifuma waka wali abantu mu nsi yonna lengera omuntu lengera omuntu embeera bwetyo bweri abasajja bangi lengera omuntu gwe bwali lengera namungi w'omuntu lengera namungi w'omuntu kino kye bayita namungi w'omuntu Mr. Update naye mumulengera embeera bwetyo bweri ali ku the updates enamba yiyawo enamba eri wansi awo yenna ayina kyayina tekako kigudde wani yafudde
so emmotoka gye twatambuliddemu yeetaaga amafuta. Kikudde waani yafudde eri mu ddwaliro. Kikudde waani yafudde, so twetaaga amafuta. Emmotoka ze twakozesezza olwaleero, emmotoka ze twakozesezza olwaleero zonna zeetaaga amafuta. Emmotoka ze twakozesa leero. Lengera omuntu naye, lengera omuntu, lengera namungi w'omuntu. This is a sure win. Eno win super. Eno win super. Wi-Fi. Ngana kwende kwa kale wana. Ekeze hiyo. Ngana kwende kwa kale. So embeera bweto bweri. Nap everywhere. Everywhere is NUP. Njagala kutumirako mwenna abatugoberera abava mu mawanga ag'enjawulo. Abava mu mawanga ag'enjawulo mwenna abatulaba. Badda Queens nga mwenna babayita ttiimu emirimu ngimaze. Ng'emirimu mugimaliriza muli ku the updates mulaba. Tuli live wane na kifuma. Naye lengera omuntu bw'ali gwe. Oyinza okulowooza nti okulayira kwa nkya. Abakazi basuddewo emirimu. Ne bagamba kabeegate ku konvoyi eno gye mulaba. Basuddewo emirimu. Ne bagamba nti gatandise okunyooka. Amasasi gatandise okunyooka mukwano gwange. Amasasi gatandise okunyooka. Kigudde waani waffe yafudde. Era entambula gye tulina leero yakupangisa, yakuteekamu mafuta. So enamba nzitaddewo awo wansi, yenna alina ky'alina ojja kuteekako osobole okugula amafuta twongere okubeera nga tubaweereza. Enamba ziri awo wansi ziri mumanya gange. Apollo aliwo, oteekako kyonna ky'osobodde ne tusobola okulaba nga tugula amafuta, tusobole okulaba nga tubaweereza obulungi. Embeera bweto bweri. Embeera bweto bweri mukwano gwange atulaba. Lengera omuntu. Eno gye bayita Raale Luva Okwaya. Eno gye bayita Raale Luva Okwaya. So embeera bweto bweri. Batugambye nti tuleete abantu 7 naye zaffe tulinga 3. Yes, tulinga abantu. Katumba oye. Oyizo gamba woli nti Katumba oye. Big up National Unity Platform. Big up, big up, big up, big up, big up. Big up, big up, big up. Big up, big up, big up, big up. So embeera bweto bweri. Gamba mu ddoboozi ya Katumba nti Katumba oye. Mu ddoboozi lya Katumba ettono ennyo gamba nti Katumba oye. Mu kaloboozi akatono. Mu kaloboozi akatono ddala ogambe nti Katumba oye. Naye nga amaanyi mangi ennaku z'omwezi 14 January tugenda okubeera nga tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonero Ambulera. Ambulera temugyerabira nga 14 President kwajidde. President
President kwajidde. So embeera bweto bweri. Gamba mukalowooza akatono nti Apollo oye. So embeera bweto bweri. Abasajja batuyisiza mu kibira. Abasajja okusinzira kyendaba. Gamba mukalowooza akatono nti Napu oye. Bwekityo bwekiri Kyagulanyi oye. Mudoboze ddene Kyagulanyi oye. Abasajja batutaddeko amaanyi mangi. Abasajja batutaddeko amaanyi mangi. Laba abantu bannange laba omuntu bannange ntidde n'okutya abatamera mukwata laba omuntu yekka nange nkwata emusibadi manifesa lwasama kiberemusi wa simbwa wakuula ennume ukikole n'amaanyi andi nga tuli n'omukulembeze waffe sekamupopu waine Kyagulanyi nsi naye lama tuwebereremu olunaku lwaleero nagibumekoledde omuliro abagamba musimanyi biki waniriza mukulembeze w'eggwanga biki agamba kimaleja sampula bannange oli musayiko people power wewunjiza biki naye mugende mu maaso bagiza simba boksi ate omukulembeze usimbwa awakula ennume emu ate atukwataganyiza n'agamba beza era ku maikolo temanya abantu bennagituma bakakasiwe eyo bondira si mu bubi obaleke bagende mu kisaawe kunabagobolulala kunabagobanga tujukuwala obaleke si mu bubi abantu bakusoza biki naye abanga tukiride mu kisaawe aliwo giri kusaza ate tukolesezaaaa kyakuwa gikotiwaisekano kumulese wakuwa njiri abamati kyeyamalirage mukinaye amaanyi gokka maanyi g'abantu abamati basibe sibomanyi kinaye azimanyi g'abantu Wadde motoka ya polisi gabu oyo ali maaso. Kasukali keeko gamba mutya mwenna abagizi ba Robert Kyagulanyi Sentamu twongera obategeeza ng'ennaku z'omwezi 14 January bwe tugenda okubeera nga tulonda. Olina options bbiri, okozesa ekinkumu oba okozesa tik, making sure nti bw'oba otikinga ate toyisa mu layini, bw'oba oteeka ekinkumu era embeera bweto bweri. So embeera bweto bweri naye nga saagala mwerabire
nti bannayuganda bonna bayayanira enkyukakyuka osobola okubeera nga gwe bino byetukola tobyagala, but at least for the first time wagirako ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu, wagirako ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu for your first time, muwagireko tusobole okulabanga tusekiwalinga Uganda. Abantu b'e Kasangati, abaana b'oku Luteete, abaana b'oku Mbuzi wonna bagamba nti okusanyuka tusanyuke era kubulira bwavuuli. bano be abasajja teeka tiikyo wosanga Kyagulanyi Ssentamu Robert, teeka ekinkumu kyo wosanga Kyagulanyi Ssentamu Robert, okubeera nga twebeereramu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Abaana bali eggulu so embeera bwetyo bweri. Wosanga Umbrella teekawo tik ku Kyagulanyi Ssentamu, ali ku Umbrella teekawo tik. Arua Moyo Ajumani mwebale nnyo okubeera nga mukikwasaganya, mwebale nnyo okubeera nga Bagamba omuyayo bayagawa ono muyayo yabanga bwokya nagenda emakere nagenda bwonceddongo nabagamba agagala bwemufu agagala bwa pulezidenti abantu mwenna wefuge Kyagulanyi Ssentamu Bobi alina mmowano olunaku lwaleero mugamba biki naye eno ye sawundi bagisa simbawakuula eddume sawundi tekisi esimu bagisowera wali biki naye ani agamba abawaka bonna bamuwerekedde bakalumalekulani mugasa amuwerekedde mulimu amayuni amuwerekedde beti namboza amuwerekedde simbawakuula ennuma amuwerekedde kasala benadisepaka amuwerekedde nga kwannativuma biki naye ababoda abali saidi y'emmotoka y'ebyuma muveewo fe tuyitewo tugende. Ababoda abali saidi y'ebyuma mwebo sipesi fe tugende. Ate fe tuliwo mukulembeza kwennyini wali wennyini wetuwewe batusaako sowola batusaako byabagamba byonna gye muli vire emmoloka y'ebyuma eyitewo, vire emmoloka y'ebyuma eyitewo, vire emmoloka y'ebyuma eyitewo. Ababoda twagala mwebereremu nammwe tugenda batusaako tulina beera wali wennyini mugisaawe mwennyini vire emmoloka y'ebyuma eyitewo, vire eyabannamawulire eyitewo kubanga begenda kutusaako live. Right now. Design
ebitagasa naye olwaleero kanyogere ku nsonga naye kati katuwe ku Kyagulanyi kitufu Sumani nabo webale kitufu olina omwoso omwoyo gw'eggwanga kitufu webale nnyo badde mulamu kazi mbakakasa ekiriwo anti Bobi Wine sekamu Kyagulanyi muviire mmoloka yaffe yitewa bannange si bwobwe tulina kubeera wali Kyagulanyi anti gye mizinano gyakozesa gye gino mugiwulira gibwatuka anti ne simba waggula ennume anti emupi we nagivuma abantu be nagivuma mwenna mwebereremu mugamba bukyala yayina kota emusikali bali bezawindi anti njakuba kubapa kalasi tuti naye bali mugamba ngawulirawo anti simba nzizizza Kyagulanyi sekamu nangamba jangu abantu be nagivuma kubabategeera ongedirivumbategeera saagala batuzirira kukuwa ero sawundi era gendera ddala paka mu kisaawe ngamba wali wennyini awali Kyagulanyi sekamu abantu bano mwenna balungi webereremu Kyagulanyi sekamu Bobi Wine atambudde n'ababaka be bonna Dani, genda wali tugenda okukwatira. Meya agenda yimira ku motoka. Genda kuveni. Manji. Wagala sawugende tuko wali omukulembeza giwulira banagala tubayinde kitako pola Wanange sound mujiweku mesembere wano. Emoka sound mujipire sembere. Pola pola. Musembere pola pola ba sound. Twagala buli muntu awulire. Yes. Sembera. Naba drone musembere kwe mabali. Testing. Testing. Okay. People power. Our power. Jagala kusaba buli alina microphone agindetere musobole okumpulira obulungi. Abaana bena kifuma gye muli. People power. Our power. NUP. Everywhere. Mic check. 1 2 1 2. Mic check. 1 2 1 2. Kifuma okusooka njagala basaba musirikireko eddakiika ntono nnyo ffenna
njagala okubasaba tusirikireko kusikonda butono nnyo nga tujjukira baganda baffe abatemuddwa tezinaba nakwera wiiki 2 nga batemulwa ku biragiro bya Museveni. Ala wanji esebo Omukama emyoyo gyabwe agiwumuza emirembe. Kakati njagala okusooka okubasaba mutusaasire. Tetulina budde kubanga Museveni twagala mutwala ku sipiidi. Era kati tugenda kutambula ku sipiidi. Eno si kampeyini eya bulijjo kubanga n'ekidaala n'entebe zeegeiza ebitibwa ze mwateereddeko tewali budde bwa kuzituulako. Museveni yeefuula nti muyeekera naye kati ffe tumutwala nga babanda. Baganda bange okusookera ddala njagala okussa mu kitiibwa mikwano gyaffe bakulembeze bannaffe nga Honorable Betty Nambooze gwe mulabaawo, nga Council Abdallah Kiwanuka gwe mulabaawo, nga muganda wange Fred Simbwa gwe mulaba wano, nga muganda wange Nabukera gwe mulaba wano, nga Reverend Bakabulu wa Mukasa gwe mulaba wano, nga muganda wange Koona gwe mulaba wano, n'abalala bangi nnyo. Ndi wano okubategeeza mu bigambo bitonotono. Sigenda kwetoloola nnyo kuba ekyokukola mukimanyi ne kye tuliko mukimanyi. Nze siri mu maaso gammwe nga mwe nabyabufuzi, siri mu maaso gammwe nga politician kuba siri politician nabagamba dda. Nze ndi wano ku mission gye bayita mission to freedom. Ndi wano ku mission gye bayita batya? Eno bagiyita mission to freedom. Katonda yatuwa omulimu gumu gwa kujjako Museveni kutaasa bannayuganda. Era manyi mwenna abali eyo ebibaluma bye bimu bye bituluma. Era omuntu atunyigiriza okumala emyaka 35 gwe twagala okujjako ate nga tugenda kumujjako. Muze mulaba abantu kubatiyagasi buli gye tuyita nga tetulina musango. Muze mulaba nga batulemesa okwogera ku rediyo ne ku zi TV. Njagala babuuza mwali mulabyeko presidential candidate gwe bagamba gwe tojja kuyita ku main road? Okuva lwe nalangirira nti ngenda kwesiba okuva President Museveni yatya. Nakibagambako era nziramu nekibagamba kibateekawo nekomera litambula lingoberera baliyita mobile prison nga Museveni bwatambula ne toilet ye ze ntambula nekomera lyange. Nebyo byonna wakati mu byonna njagala okubebaza olw'obutabeera na kutya. Mwebale okubeera bagumu. Museveni akimanyi talina kyazzaako kirala. Oluvannyuma lw'okutta bakadde baffe abasukka emitwalo 50 n'okutta baganda baffe n'okutta abaana bato, olunaku lwajja yabadde ku TV ng'akakasa nti yalagira amagye gakuba amasasi abantu abatalina mundu abatalina musango. Temwamulidde tuwuliziganye naye nga mu mateeka omulimu gwa poliisi kukuuma abantu n'ebyabwe. Mu mateeka omulimu gw'amagye gwe kukuuma eggwanga n'okulwanyisa abalabe b'eggwanga. Kale Museveni alinga agamba ye Uganda mwe bannayuganda muli balabe ba Uganda. Njagala okubatuusaako amawulire baganda bange gyeri Museveni gyawunye. Nga sinaba
nga sinaba nakweyongerayo njagala maze obeebaza olw'obutatya njagala okubongeramu ekibuli okubongeramu lo temubeera na kutya kati tugenda mu kulonda ze neesimbyewo okubeera pulezidenti wa Uganda. Lwaki neesimbyewo? Okusookera ddala Museveni amaze ebbanga nga tukiina ng'atunyooma ng'atugamba nti si mukozi waffe. Njagala bategeeza omulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda mugenda kufuna pulezidenti nga mukozi wammwe nga mmwe ba boss. Mugenda kufuna pulezidenti nga kyali wammwe. Mugenda kufuna pulezidenti ng'abagondera nga kyemwagala kyekiyita. Sigenda kwogera ku bizibu bingi bye tulina mwena mubimanyi. Si gwe mulundi ogusoose oba gwokubiri oba ogw'ekkumi okujja wano Nakifuma. Wano Nakifuma walinga waffe. Mumanyi bwe mubuguzizza bwe musondedde sente zammwe ze muvuze mu booda ze mujje mu capati ne mujje okulaba ebivulu. Naye kati nkomyewo si nga mukubi walaga wabala nkomyewo nga pulezidenti. Wulira manyi bulungi nnyo ti mwena kati abasinga obungi wano mwafuuka baddu ku ttaka lyammwe. Manyi bulungi nnyo bazze baŋŋamba nti muka Museveni ettaka eno lyeno yalifuula lirye. Abantu b'ekabulo ab'ekakinzi ab'ekakukuba n'ebyalo bingi nnyo bazze babisengula ku ttaka lyabwe. Bano basajja ffe twabaleeta wano mwana era tusobola okubagoba. Kati njagala bategeeza tulina omukisa ogutalinaayina. Museveni abadde ng'akozesa bukodyo bwa kutwawulayawula basobola kutusiga kifaananyi nti tuli bakozi ba ffujjo nga banoonya okutukolako effujjo. Babanye tusindikamu abayaayi bakole effujjo basobole okuvumaganya erinnya lyaffe. Olumu babambaza na tishaati zaffe. Mumwe abantu ba bulijjo abo abayaayi mumanyi ekyokubakolera temukimanyi. Kati njagala okutegeeza abo abayaayi be bakozesa otussaamu bonone ekifaananyi kyaffe kubanga be bawa obusente obutono batufuule batukuume nga tuli baddu. Mmwe abantu ba bulijjo bamanyi ekyokubakolera mwebeereremu. Ekyokubiri, Museveni akozesa enjogera ey'obusosoze mu mawanga. Ayawulayawula abantu naye nga Museveni emusosoze nnamba emu. Museveni okumanya musosoze nze ntambudde Uganda yonna naye nga buli RPC buli DPC buli komanda wa polisi ng'afaanagana ne munne bava mu kitundu kye kimu. Ng'abasirikale abasinga tebaagala kutta bantu tebaagala kuba bantu. Kyoboolaba mbadde nga mbagamba nti abasirikale mwana temwe mufuula pulezidenti ngenda bongeza omusaala. Kuba nabo balina ennaku nabo babonaabona naye tunabongeza omusaala bajja kuba balina okukolera ku mateeka bajja kuba balina okuba bannayuganda ekitiibwa. N'olwensonga eyo njagala namwe bakuukutira temusosola mawanga nga Museveni. Ffenna tulina ebituluma bye bimu tulina n'ebiruubirirwa bye biki. N'olwensonga eyo baganda bange tugenda mu kulonda mbakunga abantu b'e Nakifuma muveeyo mu bungi mulonde nga bwe mukikoze muveeyo mu bungi mukole ki. Ate bwe mumala okulonda temuvaawo musigale mukuuma akalulu. Museveni yalowooza kiwatayo abantu babiri basatu ne tutya tetwatala afiya. Tetulina kyonna kye tubuzaayo mu bulamu okuggyako okufa obubi kuba buli kye tulina baakitwala. Kati eida agenda tulekera eddembe lyaffe kale oba asobola tutta tumalewo.
nekino kakibabulire abo abasirikale bali emitwalo 6 mu Uganda yonna bali emitwalo emeka 6 tuli bana Uganda milioni 45 ulira era yensonga lwaki Museveni yatidde kuba wano wetwogerera wano guno omulembe gwa njawulo twogera wano naye twogera n'ensi yonna BBC etulaba ssaawa zino CNN etulaba ssaawa zino ensi yonna etulaba ssaawa zino era bonna bakanudde amaaso balinda nakyemalira afugidde abantu emyaka 35 kiki kyazzaako njagala bategeeza eyo yensonga lwaki Museveni yabadde ku TV jjo ng'atagala muwulirize Museveni yagambye Kasobola yakkiriza tiyasindika abasirikale ne batta bannayuganda abo nabadde Luweero nga njogera n'omukyala ne bbaawe benkana nange balina omwana waabwe yattiddwa muto ku mwana wange omwana yabadde wa myaka 14 DPC w'e Luweero omwami gwe bayita Tugundane eyamukuba amasasi n'amutta kaakati Museveni wulira Museveni yabadde ku TV jjo ng'atagala tino agenda kusasula abantu be battiridde abantu baabwe abantu benda kifuma kambabuuze omuntu ayinza kuwa sente mmeka n'akuttira omwana wo oluvannyuma lw'okutta bannayuganda abasukka 5,000 mu Luweero amaze emyaka 35 nga basuubiza obbasasula kali yatandise okutta abazzukulu b'abazzukulu be nga bagamba agenda basasula njagala okutegeeza Museveni kubanga mmanyi ondaba n'eyo gy'oli ulira njagala oyo muzeeyi ampulire bulungi nnyo muzeeyi Museveni ffe tetukutya okiwulira osobola okutukuba tiyagasi osobola otukuba emiggo osobola otufuira Kamulali mawulire mu maaso osobola okunkaba n'otwale na Lufenya naye nja kuvayo nga mpimba nga nigattagenze ate njagala babulira mwenna abantu abali wano n'abo abatulaba ewala kinze siri wanjawulo kuva ku mmwe siri wanjawulo mwenna mundabye nga nkula mwenna mundabye just kikwekiririzaamu na kufuna lo njagala bategeeza nti bwe munaafuna lo n'abo abasirikale be mulaba bajja kutwegattako aga Katonda mu ggulu maliriza nga mbagamba Museveni tugenda mujjako ate tugenda mujjako mateeka n'olw'ensonga eyo mubeeyo bangi mugende mulonde n'abo abakadde n'abalonde abatasobola kulonda mufube buli kalulu kakuwe wulira saagala oddeeyo gambe tulina obululu mungi nze ne bwe sironda nedda ssebo buli twagala twangule Museveni n'obululu 9 ku buli 100 kaakati njagala Museveni oba bamuwaanawaana tumale omuwangula agambe nti ngenda batta bannayuganda bonna ate njagala mumanye nti Museveni gwe mutya yasinga okubatya amanyi ebyatuuka ku Gaddafi amanyi ebyatuuka ku Mugabe amanyi ebyatuuka ku Bashiri abo bonna baali bakyalibe so mbabuulira abantu bena kifuma oba ndi wano nammwe oba siri wano nammwe nze neetaze afiya nga saddaaka naye njagala nammwe mbabuulira ti guno omulimu temugutulekereranga
ngenda kuteekako edda kubanga okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffenna era gwe bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo oliddemu ensi olukwe naffe abayimirirawo gwe n'oddukireyo obeera otusaddaase ono muzeyi tumutya buti naye nga twakuŋŋanye kikamuti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye kamalirize tuve wano njagala okasaba buli wootuuka ku kalulu noonya bayinza okubuzaabuza feesi bayinza okubuzaabuza ki naye akabonero mukalaba mama Namboze kakutte akabonero ako mukalaba akabonero kano mukalaba Simbwa kakutte genda ku kalulu noonya wali manvuuli kiki tikinga ki mulonde mwenna bwe mumala okulonda temuvaawo mukuma akalulu ono Museveni tumutwala maliriza mwenna nga mbayita bupateyo okulayira mwebale nnyo basaba ne banyawo mwebale nnyo okutuwuliriza tumanyi tulina bakandideti baffe bangi nnyo wano tulina bakansala baffe bangi nnyo tulina ba MP baffe nga muganda wange Fred Simbwa nga mwanyina zaali wano Nabukera ku disitulikiti Honorable Namboze seetaaga mubanjulira oyo mumutegera mutya naye mutegera mutya madamu Kicha muli mamayini mumutegera mutya Bakalwa Mukasa mumutegera mutya kati ndowooza ne bwentema Chuede. Dan, katunda wanti bana baina kukola bali emabega. Ila kwa kwisho. Tumayi wao. Kalenga msikiza kupiteka abantu. Ndowooza kati mukono ewedde mukono tugimaze okusinziira roadmap nga bweri bakuŋŋanyiza bannamboze bonna okuva eri emukono ne babaleeta eno so mukono tugimaze aba ono ate nga mashinale so kati kyekyo kiwedde Moze vaayo mukulu atuulaawo
mu meya tunabundaba. Nani never hizo tulemesha kuita ku meya. No, we have to provoke them. No, please. No. When you reach in Kasanda, you can keep quiet, but not here. What are they suggesting? They have got the road. Okusinziira ekigenda mu maaso, abasajja baagala kutuyisa ku kikubo eky'omuttaka. Abasajja bazibye ekkubo, baagala kutuyisa ku kikubo eky'ettaka. Abasajja baagala kutuyita ku kikubo eky'ettaka. Chewede.
embeera bwe tubweri tukyagenderera mu maaso tukyagendera ddala mu maaso tulina okubeera nga tukikuba tulina okubeera nga abantu nga basazeeko oyo mukyala wa member of parliament buliko tusimbudde uyikwe kati